Finally Mukunja nonyeko King Sheebah mudwaliro olumulabyeko n'obulwadde ne buwona osibye twasuze otagwe n'omulujja mpuliriza all channel media kwoli subscribe for more updates like share and comment tuwelabira okunyiga notification bell obenga notified brentekawo video empya oluvannyuma lw'emilango egya yesterday batiimu King Sheebah bakoze live almost lunaku lulamba begayirira Mukunja tuyambe okomyewo Sheebah byonna ebyaso byamusonyiwe byedde bakuvuma paka mukomera bakuyisaamu amaaso tebasiima bamuwabya byonna sonyiwa okolere Katonda bw'atyo olunaku lwaleero Mukunja abukereza nkukola n'agenda mu ddwaliro n'anonayo King Sheebah olumulabye nako n'obulwadde ne buwonerawo era wenjogerera essaawa zino King Sheebah nga w'omulaba awo alabika bulungi Mukunja amukomezaawo ewuwe bagenda kuddamu bakole bonna kankuleko beere ng'obyerabirako kubasobola bikumalirayo kakeya kokka. Wow, King Sheebah. Wow, King Sheebah soko tulaawo awo soko tulewo kumizeewo awo Mukunja wabadde awo nyini awo soko tulaawo nyini bas teweekosa bas kanyumya akana kanyo. It is for the beautifulness. Omulwadde mumulaba bambika mama but tapping a screen tugenda ku state of the nation address. kakwese nako kashaka. It is for the beautiful and soundness. Kabadde kankoko. olina oyogera nnyo nenga mami tugenda kubanjulira nteekateeka eziddako mujje bambi tubeeko abagala King Sheebah bamusabira ebirungi bambi tulapingemu jesi wano kasikulini bakolera 10 wali eri tukoze 10 abo ku Facebook nabagamba buli mwana tereko mu group emu yeah it is for not good bad abo kutanira ngo banyumete ku Facebook bannange ogamba ulako ne ogamba kugenda olabiraawo abo ku TikTok tukatapingemuko tulabe enteekateeka buli omuntu gamba nti Mukunja yes Sheebah ogenze mu ddwaliro n'omukyalirako era n'okola buli kimu ky'okoze n'avaayo ni abasawo bangambye nti yeetaaga omuntu nga amuliko 24/7 agenda omujjukiza nti olina okugirabira ebyaffe mu bimanyi after all ne kitegeera kati bye twagala okumanya oba is it for sebokebo tugenda kikyusa nekuni yesokeetereramuko stand buno bunkukusparkinga badi bagenda bera ku infront tegenda kyuka ekutunulemu sure yeah TikTok artist ekubemu bali kwata njo zibadde manyi byonna obimaliriza kubanga njagala nasooka bumulamu nko ndowooza ebisigadde anaabibagamba gye bujja anyo lyempuyanga lwaki kusooka polo kamugamba simiyeriwe thank you Kopolo abo ku Facebook olagwa kusharinga tolekera tokowa olagwa kusharinga tolekera tokowa obulwadde bukalumye amaaso gaako meeru kyokka ne sikini nyegala neza vasiri ebijjako kale kati katugende soda keep him for the time njaga kumaliriza ona omulemu nko nange ndabe ekirala nandigeze netunulamu walinga ekyo kifa kyentunulamu kadde kakulangirira what is next
kale nyambage nekyuke mangu yangu. State of the nation. State of the nation address. No, but you can already do. Where you go, Senor, one never be telling you. Not like this. I'm for the bringing in my chair. I'm so bored. Omutima gungamba nti waliwo omuntu eyakozesa ebizigo ng'ali ku for you page bw'alabikawo. Naye nakino katukirangirira oba akutuka omutima tetujja kufaayo naffe ejjaffe gyalwala dda. Otegeeza kyenjogedde kyentegeeza. akasiga kange maama. Kale so n'olw'ebigambo ebyo ndowooza baseke batukuba akafaananyi waliwo agaye mupozingira akafaananyi. Kafaananyi opozinga okudda. Wamungi. Jeno wa Bobi nsanso okulaba n'emikwano gyaffe mwenna nsanso balaba gwe kyekikutuuza mu ambulin ewe wakuwa emirembe. Tuula walyoke oyinza okuba faayi bakugerere n'obuoti oyo omufunire waleero oyo Afune paketi muleero. Abo ku Facebook kyeyalinganga kasimu koki ekyamu. Kale mwebala abatulapiriza sipulini mwebala n'ebirala byonna oba omwana ono kalenzi kawala era esanga yako paketi ebeera ali mu mabbali nga wali studio weekoma. Obeera akusukana ku mubiri gatono. n'olw'ebigambo ebyo ebale nnyo atulapinza sipulini bantandikirewa Abange naawe byakuweddeko olinganga. nange wentunuulira kashiba kange wekaali kafaanananga najasi maaso geeruseemuuko okusingawooko. Tandikirewa bannange. Okay, kale katutandikire awo. Nsanyuse nnyo okubalaba buli muntu mu kiti kye, abakyala n'abaami, bannyinaze bakulu bange ne bato bange. Bampita omukonja atasera, abamu baali bantuuma omukonja wa King Sheebah. Kano ye ka King Sheebah tubadde tututte n'ebbanga eriwerera ddala nga tetulabaganako nti atudde wano ntudde wano. Mbadde misinga bingi ku ye naye kyemmanyi abadde amisinga bingi. Obulwadde bukakyunyiza naye mukama mwesigwa nti tekafudde. Bukosi wabadde batandise okumubikka. Nalabye vidiyo ku TikTok omuwala oyo sirimwerabira n'erinnya lye nalikutte bamuyita Florence. Yakoze vidiyo n'ateekamu akayimba ka Paulo Kafeero. Walumba ezaayo atukola bw'atyo n'alyoka ateekawo ebifaananyi bya King Sheebah nga bitambula. Abantu ababika abantu era ekyo kyampaliriza nnyo ne ŋŋamba mutandise n'okumubika. Kale kankole buli ekisoboka. Nange bingi bye mbadde misinga ku kakinge kano.
kyemmanyi nako kalina bye kabadde kamiisingako. Ekimu ku bisookerwako bye mbadde nsinga omiisinga kibabadde nsinga kumiisingako eki ejeeko eki ndeddacha gya phantom mu kisenge obadde omiisinga okunyimbiramu zibadde miisinga kasimayiro okusinga akakuwana kaliwa konna kangaako what is it for me buddimpo bukyaliko bwaggwako ndiga maaso nebyoka kujja buddimpo bwega bulimu ate kwakasiralinga kadimpo kaliwa kankalabe wali kakekana emasiba gwekibadde omisinga ku mukunja mbadde meesinga okubeera nga njagala mbeere nga tuyimbana tuyimbira abantu. Okay, putting everything for the siding, King Sheebah no tetujja kuddayo mu history kuba history tumubaddemu ebbanga lyonna abasinga mumumanyi. Ebimu ku bibadde bitawanya King Sheebah ono nze ebbanga linabeerako naye teyatukako ku mbeera y'amacupa. Tetusobola salira musanga babadde naye nti ye bagimutuusizzaako naye nsaba nnyo byonna bye tuba tukola mu bulamu bw'ensi naddala mikwano gya King Sheebah n'abamwagala n'abamuwalana tubikole naye nga obulamu at least yekikulembera nti embeera y'obulamu gyalimu buli we tutandika omuwanyisa kati gundi jjanjabamu gundi kwatamu kati gundi kwatamu gundi kolamu bwoti. Sheebah mu kuva wano bingi of course ebyasuubizibwa byesirabyeko kuba nali nsuubirira mbadde neebuuza King Sheebah aba yagenda n'eddoboozi lye lwaki abadde tayimba lwaki obadde toyimba kama ate ogenda mu studio yimba lwaki obadde tugenda omukunja yalina okumpyalayo asooka beera ali nga mbwagera kunfuna nambweka muntu omuntu promota matimugamba njagala wa mukunja wadde yali alimba agenda nakusa ebifaananyi mu sidi ekamungi tulani kubezedde wasubwa ojja muzaayo. Okay, I am so excitement nange nina essanyu okuddamu okalaba nga kakyali nga kalamu obukosi obulamu kyekisinga ebirala bisobola okujja mpola mpola byonna tetubyerabira nti King Sheebah ono ebyaleeta obuzibu ku mulundi guli anti-she nsense okulaba ebyaleeta obuzibu ku mulundi guli kino katukyogere kubanga ne pasita yakyogera. Pasita ye agamba waliwo si bakadaama bonna naye waliwo bakadaama abamuwabya kakati bakadaama mu kumuwabya n'ebigambo bye bayogererangako byali bingi nga bagamba King Sheebah omuleseeri gw'oli eno obeera oti omwavu nga King Sheebah brand ennamba eri temuweerabira nti brand gye muyita brand essaawa eno waliwo haso ezikoleddwa okulaba ng'efuuka brand esobola n'oyombya abantu oli n'atabuka n'anyiiga nnyo oli n'aba mukambwe ne tutuuka ne ku leva egenda mu makomera. Nze nagenda mu kkomera lwa King Sheebah kyemmanyi ne mu bitabo by'eggulu ewa Katonda ekyo gye kiri nentuuka ne ŋŋamba ne neekyawa ne ŋŋamba waabanga King Sheebah kati yatandise okunviirako entalo ezinyingiza n'ekkomera awanyiwe ewaawo naye I was so surprisement okulaba King Sheebah nga azze mu kkomera bambi n'andabako oba bali kujja mu kkomera n'ondabako bambi kyamuluma nnyo okusanga mu kkomera naye ate King Sheebah bwe yajja mu kkomera bebbi wankuula yandeetera minute maid wa 4,500 ekabalagala tekwaliko kabalagala
yandetera minute maid wanya bitano nesumbusawo ali eri nagira ekyebiri nakusabayo ekyebiri wamusabayo wamete yampa yagamba nze ndi mukomera ati tokwera agamba ebyo tebizze omunna omusaba otya ssente nali mukomera bwatuuka mukomera musaba ku ssente namugamba mpayo ekyebiri ng'olaba alina ekizimbe kinene jesi nali manyi kyalinamu ssente nga naffe enjala yali etuluma lubaera naye yajja gasubiramu oli ogundi ono sayimo ye yamuwa omutwalo mwajja temulidde twajja tulidde naye ekyokulya ekiro tewali ngamba nga kale musabayo kale jesi ekyebi ali omu akwasikanye bagamba kyatuukiriza lwoli yagamba nti abakyala lwaki simeyi yesu teyabayita simeyi lwaki tebaliyowa mbw abakyala babayita ne basaba transport King Sheebah yali ayagala katipi ennaku yannuma obutamuwa kyebiri kuba nali mukomera nange nga sikirina nange netubeereeyo mukomera twali tukyali mukomera tinkuloopera munene ne soda yali azekundabako mukomera munange munnaffe yatuteeka mukomera n'agamba abasirikale nti n'oyo soda yaliko nga bankuba yeyansamba tteke mu lubuto nanyiiga ekyanyiza nanti ye nali manyi nti azze kwetondera akugjeyo mukomera naye ate ye yagamba abasirikale nti baabo mubakwate ne babatwala munda si soda yekka ne hanizi omumanyi hanizi owa wonderboy ne babakwata ne babaleeta mukomera bambi nga tebaaliko lwe twagenda okuba omuntu eyalinga asusse okuvuma n'okwefuula nti akufaako kale nekinuma waliwo abantu bangi ofuusi Sheebah benalabanga nga bayiwawo omubiri naye wabeeranga wano ngaobalaba batuvuma mukunja wololo olina ogutima ogubi naye obadde babaddewa obudde obwo sebujja ompulira bagamba olina omutima omubi kati omwana wabandi biki nange nengamuwayo kansirika obusirisiga bimukale neti wakabukaku nga siwagamba nti nkwasaganya matu nengamuwayo kambireke ebigambo byabantu bwebityo ensirika kale n'olw'ensonga eyo njagala okulangirira ekiddako bwe mba mukambwemuuko mujja kunsonyiwa nammwe munyiiga ne mukambuwalamuuko yasi njagala munkakase nti ow'ebizigo kwali alaba bwe muŋŋamba nti kwali alaba mbuto 3 nga nze nangirira ekiddako munkakase ku mitimbagano gyonna mugezeeko kebera mukozese tekinologiya alaba n'abali ku for you page kuba aliwo abalabira ku for you page mbuto 3 yenze kwendi gwe naawe n'olubuto olumu teruwera nangirira ekiddako ng'obudde bukyali kwali bamulabyeko naye mbuyagudde mbu mwamulabyeko n'avaako oba afunye fake account mwali otulabira kale kati njagala okulangirira ekiddako bannange King Sheebah tubadde mu ddwaliro ne kaŋŋamba kamaama kaŋŋambye ku nsonga z'embaga ozi obadde oŋŋamba ki mukwano soka omuleke yeeyogerera ambuulire mali akugamba kino bagamba muno abantu muno oyagala kunkuba mbaga naye gwajagala muno gamba wakojja twala yinde naye gwe mbaga wajagala naye ngojagala gamba nza okukuba embaga nga bagikukubakubadde embaga zekyali muto abuzaako okwongerako kamu nti akyalinde virginity wange Sheebah olira bulungi era akyalina embuzi naye ekyaliko kitegeeza awo ku mbaga omuwala waba akyalina embuzi baleeta birabo kyabazadde babawaki babawa ente tanazaalako n'akabuzi akataneegadanga ne bamukuuma ne batamusobya Sheebah newe tufuna senga omukugu n'akukebera okyali ku muzulu nze ngaazo ebuzange zibadde zamasana ebyo bidongo nga mpula wamu nempuliriza naye nti basajja siri mutwazi embuzi okyagikuumye tukaba naye soda mumalayo obubi
mubi bannamwe. Asinze mukunja. Esibirimu ebyammwe ndieno mabega. Kale n'olwensonga eyo nti Mukama atukwatiddwa omukisa n'embuzi omwana yagikuuma bulungi. Agambye obadde ombulira embaga obadde ozirabangawa? Manje? TV. Ng'owulira otya ng'olaba embaga ku TV abakyala basamba gawuni kadaali? Nga mpulira bubi. Ki ekiba kikuwuliza obubi mugwange? Ngamba mbusinga nze. Nga singa yeggwa asamba gawuni. Ngamba singa nze ali awo nga ndya keeki. Kale ngamba singa kale nange wendiku kubanga nange bampise nga ndya keeki. Naye natuuka ekiseera ne mpulira bulungi. So naawe osabirira olunaku luki osambe ku gawuni. Bakube kati olunaku oluyinza labika otya banaye olaba omema kati nga tonnagenda mu kadaali nkubiramu akafaananyi. Oli ku lunaku olw'embaga yo nga lukedde walaayi wali mu kidaala. Yinza kubeera nga taddeyo n'endagala nga za yero nga njale nga 18. Endagala nga ziri 18. Ero nga taddeyo endagala 3 eza green. Wabaawo enzengedde n'ezitalengedde. Ataddeko omuzingoonyo nakuno nga ataddeko omuzingoonyo. Kakati yenna abajja jamu engatto eri nawali omuntu najjamu engatto. Si kulinnya ku ndagala zo ng'ali mu ngatto. Yes. Ano mutaddewo kapeti. Kapeti nyo bwenti n'ekiteeteeyi kyange. Kapeti nga ya kala ki? Nga ya green. Oba papo. Luudu eno tegenda kuba red carpet. Sagala red. Oyagala ka green carpet. Newe baya red. Yeah. Ngerimu obwoko. Kati ku ndagala zo ani yekka gw'ogenda okkiriza zirinnyako ng'ali mu ngatto. Oba ffenna ogenda tuggisaamu engatto. Gwe? Manje? Kasita obeera nga engatto tozirinyisiza mu bikyafu. Ogenda kwalawo endagala so that engatto zange tezirinnya mu bikyafu. Yes. Ntambulira ku ndagala. Nga soka n'otambula n'okwetooloola bw'oti. Ne nkwetooloola? N'omala n'oddeebi. Kati n'ofuka Ekinyonyola kyetaagamu training embaga yandiba endalamu. Sooka ne neetooloola bwe nti ne nkwetooloola. Kati lwekwetooloola oba owulira otya? Kati bw'oneetooloola. N'enkwezi. Banda bangu omusuto okuli mu mazzi nga kuwuga. Oyagala nga nkuwugiramu muli? Banda manga aperi mazzi kale naye nga tosobola gijja naye ng'ogirengera mu mazzi. Oba ekinyonyi ekiri ku mazzi awo omusumye. Ne Sheebah Love yo yanjawulamu ku y'abantu be naasanze ku nsi eno. Era nange nali fala naye kasita ndabyeko nti nno. Tewali waswajja kulaga nange obukodiyo. Ozze n'obukodiyo nkuba ndala. Bannange n'omwana nga ate lutwe nazze mulamu. Abo ku Facebook nga lwaki tosharinga? Ozze n'obukodiyo enkuba ndala. Anti mbadde wakojja ekyokubiri mu brother wange. Ne bakubangula wonna. Nagalako ku TikTok galiko Twapinga. Embuzi kweri omusota guwuga mu mazzi. Ekinyonyi ku ppuulu. Kiwulira ebiseko byakyo bibye nalinga njagala. Ekinyonyi ku ppuulu. Gwe embuzi kweri omusota guwuga mu mazzi. Mwana muto. Nesoda gwokyamawo nga guwuga. Ansanga enzirukawo. Kakati bwe mala okwetooloola bwe nti ng'oli mu gawuni. Kati netandika okwetooloola ng'omusota gukuwugamu gwe gukwetooloola. Kati oba olina ekirabo kino kireta n'okimpa nekugamba nanzasi. Kati ye n'alita ekibbo kya sweet n'ekyebimuli n'akinkwasa. Ekibbo kya sweet n'ekyebimuli ku mbaga. Yes. Kati kirabo ki mu birabo kale Sheebah singa nkugamba ekirabo ky'owulira kyoyagala omusajja akukwase ku mbaga yo mu birabo ebiri ku nsi eno? Njagala nkolereyo keeki nga yangatto zo n'essaati yo. Keeki ng'erimu nga ngatto zange nga kuliko omukunja tasira n'essaati nga bagikozemu keeki. Yes. Kati osooka olya keeki ng'olya essaati eya keeki omala olye n'engatto zange. Yes.
Bulani di Sheebah. Keki abakozi emirimu nno gyatandise dde okujja sibanyi oba ab'emirimu abamanyi ebyemirimu awe enamba y'essimu simanyi bamwagifunye dda nti owa keeki omulimu gugwe gwazze dda naye omulimu muzibumu keeki y'omusaati n'engatto zange kati kwega muli obe ng'olinga alyanze olye esaati yange olye n'engatto zange mpulira emirembe muli munda gobereyo ng'ozina dansiwo naye ng'okimanyi nti nze yalidde keeki bannange kaakati emperekeze zoyagala ku mbagayo olinayo ku baana bo kulika weyagala ab'emperekeze empozi ku baana b'eŋŋanda oba mikwano gyo baana b'eŋŋanda anyway yo tugendagendayo kankole okulangirira kuno munkakase bukakasa nti ow'ebizigo okwali kuno munaye baatuteeka mu kkomera mukwano nga batwagala luzira naye nga nze ntya n'abajjaasi abajjaasi baŋŋamba mukono gwoyagala ntiye ate nga muleke mukunja gwoyagala ntiye ate nga mwalekerawo okuyimba kale ntawaage ali eyo mugulu ne batukebera we batewo enkunja ne batugamba mugendeyo munamujasangayo omukyalo oyo omujaasi ayambadde ebyambalo mumbuuze abagulirewo yasooka tulumya natugamba taliiyo netwagala okuddayo ntwalawo kati netugamba owaayi katugume kale katukole okulangirira kuno King Sheebah olw'abantu obulumi bwe bafunye nga mukama akusitudde eddaala nkola okulangirira kuno nga sinywedde yadde akenge obuyaga bwe nanywedemu obuti bubiri sigenda kubwegaana olw'obulumi mukazi tali eyo bwe yafuna olw'okuba olinnye eddaala kati mpulira njagala alumirwe eddala bwekuba kutuloopa ku poliisi addeyo atuloope nze naawe nti abaana be eyatusiba luli njagala adde mwanyiigira eddala kati n'olw'ensonga eyo nali nabagambako ku nsonga y'emikolo ne mbagamba muteeketeeke engoye zammwe abamu ne mwalowooza ndi mu byakusaagamuuko kakati abataateekateeka ngoye zammwe ekinene nnyo tugenda kubawaayo ndowooza wiiki emu bweti wiiki eyo weesukawo nga tonateekateeka ngoye za mikolo totunenyanga nti emikolo gyakuyitako tegeka essuuti yo tegeka akadaali King Sheebah ekaya aba agenda okusiba kadaali emikolo tugijjeeko akawuuwo kamama bwekuba kusamba gawuni kusamba kiteeteeyi mbaga emikolo mu butongole tugiguddewo yanze neyanzige mukama akongere wamusi I love you so much. N'olw'ensonga eyo King Sheebah kamalirize treatment bantegeezezza bamugjeeko omusaayi bakugjeeko ki bazeeko bagambe genda kumusuuko episode onagambe ekiroja simula nyina musenyu ati ne bankuba emiswana musenyu negubula ne batemako ekyuma okay mu bufunze King Sheebah kamalirize treatment eno tetwala kyemanyi ebisigadde gagenda bamakerenda obwiki asobola n'otambula nago osobola otambula mwakagendo batandika okuyoyota omugole ayoyotebwe kamunguluzi akendeddekendeddeko okay kakati olw'okuba King Sheebah wanjawulomuko makeup massage biki okumunyigamu omubiri guno gukubadde mu kukuluusanyizibwa omubiri guzeeko obukovukovu buno bulina okuggyibwako obukovu obwo bwakujjanjabibwa buveeko sigamba nti mu Uganda tewali bajjanjaba
Are you for the looking? So, I want for the sanking kino njana ki statement gyagikola mu Luzungu. I want for the sanking of Kenya Republic. King Sheebah okuwawulibwa olususu sikiini ey'emikolo ey'embaga bigenda kukolebwa mu nsi ya Kenya. Ganjalo amewe muli n'olw'ensonga eyo obutatwala budde kyemmanyi ku lunaku lwa leero lwakumeka. So olunaku lwa Monday weekend etandika eno weekend tuyingidde weekend. So lunaku lwa Monday King Sheebah owulira ng'ebirooto nannyonyi wanje owulira ng'ekirooto owulira ng'ebitasoboka bigenda kusoboka n'ebyennyonyi wali omanyi binaasoboka kati na bino bigenda kusoboka kasitamba nga nze nkikuddemu. So n'olw'ensonga eyo simanyi nnyo Oluswayiri omanyimu ku Luswayiri kuba Kenya boogera nnyo Oluswayiri. Okay, watakupiga wa Kiswahili wanaenda wanasema wanasememe na inchi wana kadogo Oluswayiri sirumanyi bulungi naye King Sheebah olususu okumutereza olususu ngero omugole wabalabika bigenda kukolebwa mu capital city ya Kenya bagiyita Nairobi. N'olw'ensonga eyo agenda kusimbula wano e Uganda ku lunaku olwa Monday ayolekere Nairobi capital city ya Kenya. Anti munaye ow'ebizigu ow'embutesa yatuteeka mu komera mune byaddala abadde akava mu ddwaliro tanaweza na wiiki nkugambye lyeddagala eddala eno weekend egabe mu mazzi tusemuka majasi buli omu amusabire astabilizinge mangu aterere lino eddagala eddala asa otambula nalyo makerenda biki terigana kuyoyota lususulwe. So abantu b'e Kenya I loving you so much. Nairobi capital city tuli mukubo tujja omukulu agenda kujja e Kenya ogenda kumalayo Kenya agenda kumalayo oyagala malayo omugole munaye kingi ebisinga yesalirawo Kenya oyagala malayo bangaji n'omwezi osobola omukolo kujja kuba tekutututtu abantu baba bakwetaaga okomewo emikolo gigwe amaleyo wiiki. So Kenya agenda kingi asiimye Kenya amaleyo wiiki emu capital city Nairobi. So Abannayuganda waliwo mikwano gyaffe nga Abannayuganda nga babeera Kenya gye bakolera abamu gye babeerera ddala. Omukulu agenda kubeera mu kibuga ekikulu Nairobi. So enamba ze z'essimu of course agenda tambula ne ttiimu ye ey'amawulire ejja bemuwerekerako. Omugole omusajja kimwetaagisa okugenda omugole omusajja ayinza okujjulirako eyo nga tashawa tali agambye amini Kenya. So nno mikwano embeera bwetyo bweri nebaza buli yeetaddemu amaanyi ge buli alina kye yakoze eyasabidde King Sheebah okuwona eyamusabidde Mukunja okubeera ng'amuddiramu eyamusabidde embeera yonna okubeera ng'etereera ate nno neeyongera okwebuuza nti tugende mukwano gwe gubadde gumuluma kuba bannange yabadde ali bubi naye olulabye ku Mukunja n'embeera nedda mu nteeko n'afunamu akangubanguba ne kasimayiro ne kajja kwegamba era nga bw'obiraba bannange nsaba kwese comment section otuwe endowooza yo okusinziira bw'olabye emboozi yonna yonna ate nga ne paati ttungi kuleetera okusinziira byonna byonna bw'obirabye kyonna kyonna kyeyagala okuyisaawo nja kuba nga mbiraba era nja kuba kuwa reply wonna iwa n'aba weetaagisizza neneyongera okubaza bonna abalaba video yange to the end ne mutaskipinga bulango. Nsiima nnyo mikwano nsiimira ddala nenyongera okujjukiza nti okyali ku All Channel Media. Subscribe for more updates, like, share and comment. Teweerabira okunyiga ne notification bell obe nga notified buli lwe nteekayo video empya.